It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics, of course, ngatuli nkumukutu guli ogwa Half-Cloud. Story eri wakati ya mwana mulenzi Big Eye. Big Eye, ensobije wakoze mu baluwa eno, wavuddeyo ne weerangirira ng'omuyimbi wa NRM. Kyenyinza okubuuza, waliwo abayimbi ba NRM omwaka oguwedde ne guno abakozeeyo ku bivulu. Bebe Cool yakola tondeko ekiwaatule, tetwakulaba era teyakuyita, teyakusasula, naye nga naye muyimbi wa NRM. Kaze kusaasira akola ku Serena, Tears of a Woman. Tewayimba, tebakuyita, tewasasulwa. Kitegeeza toli muyimbi wa NRM, oli muyimbi wa ggwanga. Kyovolaba all those artists, whereas they belong to NRM, they called artists with top music. Your problem is, right now you don't have any big song. You have to accept that, Big Eye. You have made a hit song before, you now hit music sounds and how it tastes. You claim to have a hit song. My brother, I'm telling you, you don't have a hit song. So, however much ogamba nti oli muyimbi wa NRM, wobanga tolina big music, like your name Big Eye, you need big music. No one will associate with you musically. Ero jasigala nga weteeka ku bivulu, nga weekakako, ngera bakuba obucupa. Because you have made it worse. Oli political party musician, then you also have bad music. If you had a good song that is a hit song, neyo wandibadde ng'oli political party artist, maybe some people would say, okay, let's just enjoy the music alone and leave the political side of his life. But you have nothing. You claim to have NRM, but NRM does not have you. Even the artists in NRM don't have you at their heart. Big music, efulumiza ekiwandiiko ng'egamba omukungu w'obucupa, of course, Big Eye, tagenda kuddamu kuyimba ku kivulu kyonna mu Uganda okujjako nga kya NRM n'ebigendera awo obanga kitegekeddwa ba NRM. Kino nno kivudde ku mirundi ebiri Big Eye we yakubwa obucupa. Omulundi ogwasooka gwali wano ku kivulu kya NBS TV ku Uganda Museum. Baamukuba obucupa, amabwa gaba gaakawona kuba baagambye ebika by'obucupa bwe bakubisa bwanjawulo si bwe buno bwe mulaba nga banywa amazzi. Buno bubeeramu magnesium, permanganate, H2O, ebintu ebityo byonna bibeera mu kacupa kamu. Kati obucupa obwo bwakuba Big Eye era n'akaaba, n'alowooza nti waakaabye abantu babasonyiye. Bamugambye nti waye kale tukubonereza kiwedde. Lwadde tebityo ku Lwokutaano wiiki eno Big Eye ng'agenda ku Freedom City. Jjukira teyaliyo omu ku bayimbi abalina okuyimbirako Spice Diana. Wabula nga era omanye e Kampala oba ali okubyeko raga e Kampala okitegeera buli kavulo akabeerawo oba olinayo kulinnya ogenda n'ogamba waye kankubeko nange mundabiranga ddala. Big Eye alinnya ku stage. Baba akakuba yo phone busy, njagala kwogerako naawe. Abantu batandika omugamba vaako. Big Eye abuuza banaye Uganda kyekigenda maaso. Obucupa ne butabuka. Big Eye yagudde ku stage ndowooza amwalabye story etwagibawadde n'agamba kale munzitire wano bana Uganda. Ne obucupa nga tebusalako. Bwe bagezezaako situla Big Eye okuva ku stage, ba bouncer, ba bodyguard baani abo basula Big Eye okuva ku stage. Lwakuba video muyinza okuba temwagirabye bulungi. Big Eye yazirise. Big Eye mu kuzirika yasibidde mu ddwaliro. Era ne mulaba ebifaananyi nga bamutaddeko ecupa z'amazzi. Of course teyazirise lwa bucupa nti bwamulumye nnyo. Pressure. Oyo gamba nti bannaye nga nkyayiddwa. Nze nali nnyimbyeko. Mmanyi kye bategeeza nga bakugamba vaayo. Kati nnoze baŋŋamba nga vaayo. Naye kati ono bamugamba vaayo nga kuliko n'obucupa, ndowooza n'ettekeza abadde zijja kujja. Naye ekisinga omenya omuyimbi yenna mu nsi kumugamba vaayo. Naye ate bagamba vaayo nga bataddeko n'obucupa ate kiyitirira. Kati Big Eye ndowooza yawulidde ku story zaffe. Twamuwa amagezi asooka awummulemmukko, akole music, amale ayimbe. Amagezi abadde era agatutte ag'okuwummulako. Wabula ate ensobi gye yakoze. Ate ati kwe kuwayogera ddala okugamba nti ngenda kuyimba ku bya NRM byokka. Ekyo era tekizimba. Eyo era naye ebeera ekyali nsobi. Olina kugamba mpumudde ebyokuyimba kati, wabula kangende mu studio nkole ennyimba zange, okulonda ekuliggwa oba pressure bweri kakana ndidda n'ennyimbira abana Uganda. Naye kati era kino kye wakoze era kiringa ekikuma mu bantu omuliro. Okitegeera era nayo nsobi nze ndowooza management yandizeeyo n'egamba Big Eye
ne bakola statement nga betondera abawagizi baabwe, because abawagizi tebabeera ba kibiina kimu. Osobola oba n'omuwagizi wa FDC, omuwagizi wa People Power, omuwagizi wa NRM. Omuyimbi tobeera ng'oyimbira kibiina, toli muyimbi wa NRM. You are a Ugandan artist. You are not a political party artist. Kati obuzibu buno era bw'oyongedde okukola, oyongedde kulaga that for you, you are a political party artist, and that is NRM. So all your other fans abali mu political parties endala bakyalina obuzibu naawe. Ate abakuba tebakuba nti tebakwagala, kubajjukira baali bakuwagiddeko era ne bakuba enduulu ng'ozze. Ekibakubya balaba nga babaliddemu olukwe okusayidinga ne bali bokka bono obaleka. So I think the solution would be, big guy, get down, settle, wandike ebbaluwa ngeri very professional, put hold on your music concerts, whatever performances, put them on hold, organize yourself, then return big. It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics, of course nga tuli wamu ne Afcloud. Mubere bulungi.